era bajja kubawo olunaku mu nnaku eddakiika mu ddakiika oba malayika limawuti erimusanga Nakasero oba Ntebe naye ajja kgenda. Adamu Mulwana obutwa bwamuweebwa lwakuba yali tayagala nakyemalira Mwami Museveni ne gavumenti ye. Abali wano n'abali eyo tulwane tulabe ng'eggwanga lyaffe tununula. Bingi nnyo twandibyogedde ne olw'obudde. Era abadde mukwano gwa president waffe nnyo. Era president waffe kimukoze bubi nnyo nti mukwano gwono afudde ng'ate ali ku mirimu emirala ebweru w'eggwanga. Nti singa Adamu yali tali convinced nga talina conviction ku struggle eno gye tulimu oba oliawo yali badde yakkiriza dda ne bamugula. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 7593 toka kwa barabara. Era waliwo time twahavinga concert country tour yali omu ku ba artist gwe twatambula naye yali musajja mulungi nnyo nga mukakkamu nga ayagala nnyo omulimu gwe ngera olwo oluyimba ku buli show gye tugendako alina oddukuba. Era ye nga omuyimbi yali wanjawulo nnyo nti yali akkiririza mu nkyukakyuka. Ebiseera ebisinga abayimbi tebaagala kwogera mazima ku bintu ebigenda maaso mu nsi ng'ate ffe ng'abayimbi tuli reflection tulinganga endalibwamu nti tulina okwogera ebyo bye tuyitamu n'abantu baffe bye bayitamu. So abayimbi ffenna nsaba tulabire ku Adamu ku kintu kye yali akola. Yali ayayimirira ku mazima n'ayogera amazima ate era ensi n'esigala ng'emwagala. So osigala ng'oyogera amazima ensi era ejja kwagala kubanga abantu abasinga mu nsi eno tunyigirizibwa. Waliwo abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Abasinga ku ffe tuli ku abo abanyigirizibwa. So mbasaba ffe ng'abayimbi tusigale nga tuli ku mazima tulabire ku muganda waffe Adamu ate era twongere okusaba Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyabadde n'obyanuli basibo ne bannyabo twagala kubajukiza bw'oboze ng'olina kyoze nakyo tutula nakyo n'ogamba n'awaani jangu kutebe eno wonna buli kimu kyonna kyoze nakyo wekigenda musiriimirire obere ku bantu musiri tola kusalamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Neyanziza nnyo muganda wange Lukoda era ebigambo byange bigenda kuba mu bufunze nnyo. Waffe wano retired Dr. Kano Kiza Besigye baali wano ne banne kati ye yabavaamu kyekyenjawulo kyayina naye bali abasigala eri baali ebintu byaffe wano mu Luweero ente zaffe ne bazitwala kati baza ne ku baana baffe ab'e Luweero babawa butwa. Naye njagala kubagamba nti enkyukakyuka eri constant. Enkyukakyuka ye yakola ki? Yakubeerawo. Oba ffe ab'e Luweero tugyenyigiddemu oba ne tukikoze eki? Naye ekisinga obukulu nti His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi yatukulembedde. Bannange we munaaba mukyatya
abamu tugenda kukola ki kulumba era ke kaseera enkyukakyuka ne tugenda kiyita mitala w'amawanga tugenda kunoonya enkyukakyuka era tugituukeko. Bannange njagala tuwerekere mukadde wange ono Mulwana naye nga tukimanyi nti abadde mulwanyi era njagala okubategeeza nti enkyukakyuka ejja mangu. People power, our power, NUP everywhere. Ra cha Mulwana tulina kumujaguza, tulina kusanyuka, tulina kuba mizira kubanga ono abadde mulwanyi. Kulwa Katonda n'ensi yange Mukama abankuumire, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omwana oyo Dr. Muwulidde mutabani wo abavubuka obalese owe bali kakati njagala kuwa ona lebukayemba yimiri okuza kwa kakati lindako ona lebukayemba sekweta jeno waffe nga bwaliwo olw'obudde kayimirire n'abakafa aba NUP bonna mumutunuulire zimirira nabo ababaka ba MP so sekweta jeno yimirira sebo aba NUP bonna obere nabo obeko kyobulira eggwanga etudde wano n'ensi yonna ekulaba. Okay, Edi Mutwe n'abalala timu yonna nga bwe tutambudde mbadde nsaba musembere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna banange waffe Dr. Kiza Besigye Ssebo chairperson waffe WRC5 Lord Mayor bameya baffe mwena abali wano bakansala n'okusingira ddala bakadde baffe mu Katonda abali wano abatukulembera mu ddiini ffe nga National Unity Platform mukimanyi bulungi nnyo nti tubadde tutambula bulungi ne muganda waffe ono era nationwide tour gye twaliko gye buvuddeko twatambula naye era ne bwe twajja wano mu Luweero yali naffe ng'akyayimiridde ku nsonga z'enkyukakyuka era abadde mukwano gwa president waffe nnyo era president waffe ekimukoze bubi nnyo nti mukwano gwono afudde ng'ate ali ku mirimu emirala ebweru w'eggwanga naye yali badde wano olunaku lwa leero naye yatutisa obubaka n'asaba tujje tuyimirire era twogere ku nsonga ezisinga okumwagaza mukwano gwono Adam Mulwana naffe ffenna ab'enkyukakyuka. Nze ekintu ekya standing out ku muganda waffe ono kwe kulaba nti atambudde n'amaliriza n'atuuka n'okufa nga taseerinze out nga tebamuguze. Ekyo nno kikulu nnyo mwaba mukyalirako mumanye embeera gy'abadde ayitamu era oluusi banankyukakyuka b'enjawulo bagendayo oba oliawo biri ya miliyoni 10 ey'eddwaliro naye ne bamusonderayo miliyoni 2 miliyoni 3 naye n'agaana okutunda omwoyo gwe erinakyemalira. Mukimanyi bulungi nnyo nti bangi nnyo ababadde mu struggle bwe batuuka ku mbeera eyo bakkiriza nakyemalira n'akozesa eyo chance okuba nti balwadde n'ebirala n'akola ki n'abatwala ebweru w'eggwanga kubanga amalwaliro wano tegasobola oluusi kubayamba ku bulwadde bwe babeera nabwo. Ate nga Comrade Musiri bwagambye ebbanga lyonna lye tubadde tumulaba abadde atugamba tiyaweebwa ki obutwa. Eyo yebadde confession ye yebadde message era obutambi we buli. Naye you can imagine nti singa Adam yali tali convinced nga talina conviction ku struggle eno gye tulimu oba oliawo yali badde yakkiriza dda ne bamugula. N'olwekyo njagala musalutinga ennyo okulaba ng'asazeewo n'abeerawo obulamu bwe bwonna nga takkiriza okumugula. Banange ekyo kikulu nnyo era tumwebaza olwekyo. Awo mulemirembe muganda waffe olukulwa National Unity Platform naffe tuleesa amabugo ga miliyoni 1 sebo ngenda gikwasa treasurer naye tujja musubwa nga abalala bwe bagambye ekirabo ekisinga kye tusobola okuwa Adam Mulwana
mu kufa kwe kugenda mu maaso neze ensonga z'abadde ayimiriddeko. Buli kimu kyonna ekiyimiridde mu maaso gaffe n'obuwanguzi bwaffe tukigambe nti tooka kwa balabala. Ebyo bye bagezaako okuleeta ebiboozi ebipya bye muwulira eyo ku marediyo n'awalala tubigambe ki? Tooka kwa balabala, tugende mu maaso tusobole okununula ensi yaffe. Mwebale nnyo okumpuliriza. Allah amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Mwebale nnyo. Kansabe baganda bange bano beeyanjule jasi mubategeere amanya gaabwe benzize nabo ababaka ba palamenti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كما katonda watuwa Adamu Mulwana n'otuyamba n'omukozesa n'akola ebyamagero byonna nga bw'abikoze ng'era bakadde baffe bwe boogedde n'abagenda okuddako bwe bagenda okwogera. Naye ate era tukusabira otuwa obuvumu nti olutalo lwabaddeko afudde tetunnaba kuluggusa olw'okujjako nakyemalira. Buli ali wano nga walikemeddwa okuva ku mulamwa, saba ojjukire muganda waffe ono Adamu Mulwana kyafiiriridde. Adamu Mulwana obutwa bwamuweebwa lwakuba yali tayagala nakyemalira Mwami Museveni ne gavumenti ye. Abali wano n'abali eyo tulwane tulabe ng'eggwanga lyaffe tununula. Bingi nnyo twandibyogedde ne olw'obudde baffe abamu tubadde mikwano gya Mulwana nnyo era nga tulina ensonga nnyingi nnyo ze twesuubiza ez'okununula eggwanga lino tulikulembere mu mbeera nga bwe lirina okubeera, naye Adamu tasobodde kukituukako. Tulwane tukituukeko. Amanya Kawali Abubakar okuva e Lubaga North, member wa Parliament ate vice chairperson w'akakiiko akalondoola ensasanya ya ssente y'omumusolo mu gavumenti ez'ebitundu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo President Bitadi Kana Dr. Chiza Besigye, Lord Mayor w'ekibuga Kampala atera yakolanga President wa FDC mu ggwanga, Secretary General waffe owa NUP, babaka bannange, mikwano gyange mwenna okuva mu bitundu ebyenjawulo n'ebibiina ebyenjawulo. Njagala okutwala omukisa guno ku lw'abantu b'e Makindye West, muganda wange, mukwano gwange, ate era mukodomi wange Mulwana Adam gy'abadde awangaalira. Njagala okutwala omukisa guno okusaasira ab'ennyumba naddala eya Muzeeyi Muswangali okuba nti nno omuviiriddwako muganda wammwe gwe tugenda okuziika olunaku olwaleero, wamu n'okusaasira bannasitwago mwenna olw'okuviibwako omusajja Adamu Mulwana olw'ekyo kye yakola n'atuwa obubaka obwali bugenda okuggyako nakyemalira ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda emabegakaawo, era nga nkakasa nakati buli omu abuwulira akyawulira message bulijjo gye tusigala tugamba abantu nti twagala enkyukakyuka ku lw'ebyo bye yayimbako ng'amalwaliro, ng'enguudo, ng'ebyenfuna, ebyobulimi n'ebirala bingi ebibadde era ebitakyatambula bulungi mu ggwanga Uganda, ko n'okunyigirizibwa okususse mu ggwanga lyaffe Uganda. Basebo ne bannyabo nga tuli wano ffenna tukitwale ng'ekyokulabirako ate era ekyokuyiga nti okujja kwammwe wano mbungi okuva buli omu gy'avudde kabonero akalaga nti Mulwana yateeka ettaffaali ku ggwanga lye. Kitegeeza buli omu mu maanyi go mu bunafu bwo kyonna ky'osobola okiwaayo okulaba ng'osobola okuteeka ettaffaali ku ggwanga Uganda naddala ku nkyukakyuka. Mulwana weebale nnyo, weebalire ddala mu maanyi go, ku lulimi lwo, kye wali osobola kyekyo kye waawa eggwanga, era weebale nnyo, weebalire ddala. Kigenda ng'ekyokulabirako n'amaliriza n'atuuka n'okufa agambye wakati mu mbeera gye yalimu nga n'ekikumi ekiri ewaka takirina, yasigala ng'ayimiridde ku mazima n'obwenkanya ku lw'eggwanga lye. Mwe n'abayimbi abali wano nkimanyi we muli, eyo message bwe munaagitambuza mu ggwanga Uganda yakufuna emirembe. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adamu Mulwana w'omulamirembe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amatendo gonna amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini kuteekateeka kidaala kino
nanyini kuyita malayika ali mawuti eno ne Adamu era okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi bibeere ku nabbi waffe Muhammadi n'omukadde waffe retired Colonel Dr. Kiza Besigye, Lord Mayor, Secretary General wa NUB n'owa FDC mukwano gwange Kayija, Lord Mayor w'ekibuga Kampala, Deputy Lord Mayor, bahonaalewo mwenna n'abakulembeze, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Batumweze mbagaliza mirembe munjagaliza kufa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, watyo malayika ali mawuti we yatujjeeko Mulwana era wajja kubaawo olunaku mu nnaku, essaawa mu ssaawa, eddakiika mu ddakiika nga mutwala mulya nnyama. Oba oyagala era wajja kubaawo olunaku mu nnaku, eddakiika mu ddakiika, oba malayika ali mawuti erimusanga Nakasero oba Ntebe naye naye ajja genda. Oba osabasaba bulamu, nakyemalira ebisigadde babyogedde, nakyemalira omulimu gw'omunene kubateeka mu kutya na buteesigaŋŋana. Era nsanyuse nnyo Dr. Kiza Besigye soka okusaasira abamu balowooza tusikwatagana mulya nnyama simutegeera, ntegeerekeka naye ntegeerekeka ebiseera biri ebya Ingrid, ntegeerekeka biseera bya Deputy Road Mayor, ntegeerekeka biseera bya ono omwana waffe ali mu kibira, ntegeerekeka biseera bya Kyagulanyi. Abantu abasinga mu struggle balina ekiti ki Alanioni akimanyi, Ingrid akimanyi, waliwo twaggala n'ekkubo. Abantu balina ekiti ki era Museveni tatufuze bayiti ayagala nnyo, oluusi ffe tumuwa ne pensi. Museveni yaggwawo dda asigadde kutegula naye tetumanyi kye tukola ki. Era nze bwe ndaba Besigye ne Kyagulanyi nina essuubi kubanga omutima gwa Besigye mwerufu ku struggle. Ekyo si kirumamu, kyova olaba nzijjeeyo Muguma ne Kayijooni ne Munyagwa. Abantu abasinga kano balina ekiti kitebalinga gwe, oba oyagala oba toyagala. Ne mukwaku wali kamanda nawe booli booti naye olumba pulezida, ekyo kireke. So n'olwekyo nze mulya nnyama, era singa abantu banaleeta omutima omugumu nga si kamera zino ze twagala, wallahi mbalayira, wallahi billahi tallahi Museveni singa atuviira dda. Tufunye embeera nnyingi, bagala CBS n'ogaana Kayunga, Museveni twalisobola omutegula. Besigye abaava e Nairobi twalisobola okutegula omusajja, naye struggle ya wano kambabuulire nga nange mwendi. Kyagulanyi waabulaawo ne Besigye, olwo struggle ng'ekoma. Oba njagala oba tokola ki? Wetunasasanya mwe ne mubeera Bakyagulanyi ba wano ne Besigye wa wano ne tulema okubba show, wallahi tugenda kulaba ensi esuubize. Nze mpulira ennaku nga nkaddiwa nga sibaddeko ku mikolo kololo. Abamu temumanyi kigambo buyinza, nze kambabuulire mbadde ndiyita ky'okwogera. Mulwana ne Kitooke bajja mu ofiisi yange nga bagala okukola restaurant nga babalemesezza. Nenkozesa obuyinza bannamaki ne bagamba mugende mu kikole, obwo bwe buyinza. Abasinga temumanyi buki, era kano okusomesa gy'otuweeyo omusomo nga gwa buyinza. Abantu tetumanyi buyinza, kyovola bano abaana ba Edi Mutwentero bagamba okubeera obubeezi ku advance ya president kikumala. Abantu ba Central n'aba Busoga tetumanyi kigambo buki. Era olunaku lwetutegeera obuyinza kye butegeeza emirimu Museveni gyagaba kano okutuma atuma mukulu Tamagamaga. Oleete constitution abantu balanya Museveni emirimu gyagaba, abantu tabalonda bwa RDC na bwa minister. Museveni alina emirimu mingi gyasobola okugaba ne twewolako ne bakyambadde be tutamanyi. So n'olwekyo era abamu bagamba kifo, nze saagala kifo kubanga singa nali njagala kifo naalibadde sikola byekola ki. So nsaba mwenna abali wano mbabuulidde Mulwana ajjatya mu ofiisi yange, tujjewo ekiti ki, tujjewo show y'amawulire,
ebimu tugenda biraga by'amawulire nga Kyagulanyi alayire Kololo Besigye vice president. Awo tugabane ebifo Ssaabasajja Kabaka awangaale nsaba buli alufu yonna eyise ku nnimi zaffe egende ku minzaani ya Adamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kyonna ky'osobola okiwaayo okulaba osobola okuteeka ettaffaali mu ggwanga Uganda. One Uganda, one people, people power, our power. Ebisinga abakulu bange babyogedde seetaaga nnyo okugattako bingi. Ensonga yange egenda kuba ku Adamu Mulwana. Nze Kayemba Solomba Bukoma Nsimbi eyo. Adamu Mulwana musinkana 26. Waliwo ekifo bakita Kalende Makindye, Mr. Kisemakula alinawo studio. Nga tuli baana bato nga Mulwana asiba ebipande. Ndowooza muganda wange Lulooyo anyanjuli wa Pakalasi. Nga asiba ebipande. Mulwana nga alina akayimba ke yali ayimbye ebiseera ebyo. Yali agamba mbwa akwana omukyala naye talina ssente. Omukyala amukkirize ali musasula mu maaso eyo nga ssente zikoze eki. N'abakyali waffe nnyo myaka mingi. Tukoze kurimu, nze manager, Basani abo baani badiriisa nga tuline Mulwana. Mulwana yali George, Haruna oyo n'akola olukujjukujju, Mulwana n'asiramuka. Haruna oyo. N'olwekyo, Haji wakola olukujjukujju n'otwalako omuntu waffe. Twali ffenna myaka mingi bya Mulwana saagala nnyo kubyogera. Bwe twali tuli mu country tour, yankubira nga tujja e Luweero. N'angamba nkimme waka ku makya tugende ffenna. Yansanga ku Toto Munyonyo ne tukwata eri e Luweero. Bwe twasikana muganda wa Palani Sewanya n'ono ng'omutima amaanyi matono naye ng'omutima omulwanyi mweguli. Wiiki ewedde n'ankubira nga muganda wange obulamu bukyagaanye. Banzigyeko obunyama bakebere ki ekinnuma. Oba kansa tujja kulya result singa zikoze eki. Mbadde saddamu kumuwuliza nti ate Mulwana yagenze. Muganda waffe omugumu, omukulembeze, omukakamu, atugatta ffenna buli omu gy'obeera yagenze. Naffe ekkubo lyaffe esaana tujja genda naye tugenze tutya. Tulina okugenda nga tuli bagumu, abantu batwogereko ng'abantu abayimira ku nsonga zaabwe so singa ab'enkwe. Mulwana wumula mirembe. Tweyaza nnyo tweyazike. Weebale nnyo, weebale Honorable Kayemba Solo, ssebo chairman waffe Governor wa Luweero District omukulu Erasto Kibirango, jangu obuuze ku bantu bo abakuŋŋaanye mu kitundu kyo. Oye Governor wa Luweero ng'ataava mu kibiina kyange ekya National Unity Platform NUP ekikulemberwa Kyagulanyi Ssentamu ng'omuwandiisi ye Lewis Lubongoya. Ekifaananyi kyendaba wano kyekyabalwanyi era kituzaamu amaanyi ti nga tuziika omulwanyi ensonga ey'okulwana tesobola kuggwawo. N'olwekyo munzikirize teeka ekitiibwa mu makulu abamu abali wano, ssebo Itaadikano Kiza Besigye, Ssaabalwanyi, abantu b'e Luweero bano basanyusa okulaba. Ssebo Lord Mayor Elias Lukwaga, abantu b'e Luweero basanyusa okulaba. Secretary General wange Lewis Lubongoya ssebo, abantu b'e Luweero bano basanyusa okulaba. Bamemba ba Parliament mwenna abali wano, Erasto ssentebe wa district y'e Luweero, bannaluweero balwanyi. Era bwe mwali nga mulaba otuwa ebaddewo eyogerwako, baddamu ne babalaga tibakyalina kye bayagala. Tufuna amaanyi bwe tuwuliramu abava mu kitundu ekirala nga nammwe mulwana. Bannaluweero tebaagala batiitiizi, bannaluweero tebaagala baki. N'olwekyo tufuna amaanyi bwe tulina abaana ne bavaayo ne balaga nga Mulwana yaffe eno, era n'abalaga nti ab'e Luweero tebaggwanga mu situlago. Situlago bwe bulamu bwaffe ab'e Luweero. Naye oli mututunula ne tulaba ti mmwe emitwe abali e Kampala, abali mu kitundu amukola ki? Mulyanyama akyogedde bulungi. Bwe muli banga mulaze amaanyi ab'e Luweero bali mabega wammwe nnyo. Era ffe tulina essanyu kyokulonda okuwedde twayongera ne tulaga nti tukyadda mabega.
era Luweero bwafaanana. Twagala okubasaasa tujja kusigala nga gye tumisagala genda wala naye bannaluweero twaddayo ku ntandikwa yaffe nga bwe yali mu 81 bwali fe bajjajjaffe batudde okuva mu mwaka gwa 8 we waaliwo ziboyikooti ezaakamya bannaluweero be basinga okukwatamu mu 66 mukimanyi nga Kaweke Obote agobye Ssekabaka Muteesa bannaluweero fe twasinga ne Museveni okujja wane naye Ssaabasajja Kabaka yali akutte eriri of course naye twakiddamu nekukiraga mu kirala mugumu naye kaaka tukyali kungulu kyenjagala okubagamba mudeemu n'amaanyi ti wadde Mulwana afudde naye omutima omulwanyi gwagenze nagwo naffe ye challenge tusigazza tunaasigalawo nga tulwana bwe mbalabako ye ansi egamba temujja kulwana. Abadde bebazaala bebava ku saidi ezaala muganda waffe atufudde kutulasala maani. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Abakola omulimu gw'amaanyi okuteekateeka ddala Mulwana bannange tumusalidde nnyo omwana waffe tumusalidde ddala naye ebibalabye tubakasa nti ye alina kyagezezaako era bannange nga famire ng'abatuuze tubagumya Allah wekiti bajja kubagumya naye tusabamu Adamu Mulwana tufunemu abalwanyi abangi abatagambika n'ebigambo ebyo nsaba mukkirize abatuuze ba Dubai Muswangali Kipamba n'okuliraana abo Allah bakuume. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Era mu kaseera ntwala omuzindaalo ga kanso ekyo kiteekeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi ga Mutaka Catherine Kusaasira mukyala Seruga omubwante wano njogeranga omuyimbi ate mukwano gwa Mulwana. Mulwana oyo abadde mukwano gwange. Mulwana nze namuleeta mu ndongo namujja we yali akola ku mafuta okumuyingiza mu ndongo era ebibala byakoze abikoze lwakuba gye namujja. Mwebaza nnyo okusooka ddala nebaza famire ya Mulwana okubeera nti yamutuzaalira senga tiyali famire ya Mulwana fena tetwandikuŋŋaanidde wano. Nebaza nnyo abakulembeze mwenna abali wano ebitibwa bimukuumye. Tweyanza nnyo tweyanzeege mba nedudde okubaako ku mukolo nga ffenna tuli wano bwe tuti ffenna. Mulwana agasse ebibiina byonna ebiri wano. Neyanziza nnyo neyanzeege. Ffe mu Badongo twagala nnyo okubeera obumu naye buli muntu ali wano njagala weebuuze mu nsi eno okozeemu ki? Mulwana alese omukululo. Abaana ba Santu bali ku ddembe bayimba ne bagamba mu nsi eno okozeemu ki kuba enkyo ogivaamu kati nno nzijukirwako ki bwe mba nga nvuddewo abange oba kulya buli kunywa bunywi saate temuli kyamatendo n'okukujjukira olw'amabanja bikolimo bye bikukulembera. Mulwana alese omukululo omulungi ensonga ffenna lwaki tuli wano. Nze nga Catherine Kusaasira mpaddeyo amabugo gange ga mitwalo 3. Neyanza nnyo neyanzeege. Assalamu alaikum warahmatullahi. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita
tuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opio kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 34 43 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzaamu essuubi.